Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Bridget yazze ono n'atwongera yatuwadde dda 4. Bridget n'atwongera emitwalo 4. Ate obwedda ali mu comment section ng'agamba abantu abakumaakuma bannange tuweeyo n'oba tobimanyi wadde bazina Charity tuweeyo. Kati oyo yaani ye Bridget. Bw'abagamba musheyalinge live mukole ki bw'ababuulira. So kati Azizi yatuwadde omutwalo. Agachaja. Where is the charger? Azizi yatuwadde omutwalo. Awo ne kwegattibwako Agnes n'atuwa omutwalo. Ne kwegattibwako oyo Harriet nno n'atwongera. Ne kwegattibwako waliwo we bagambidde nga muyitamu akasanvu. Ni Bridget n'abagamba ne wabeewo atuwa akasanvu, Harriet n'atuwa akasanvu. Kati tuba tuli awo ne zireeta swaga mama n'agamba leero birthday ya mami we awezezza emyaka 5 n'atuwa emitwalo 5. Awo wennyini Rebecca n'atuwa 15,000. Harriet Love n'atuwa 15,000. Harriet Love n'atwongera 15,000. Ate ng'era Harriet Love ye yasoose ku live nga yakaggulwawo olunaku olwaleero n'15,000. Yeah. So far amazina gammwe bwedda ge muzina bwe gatyo bwe gagenze. Ziri ssaawa 6:00 ku ssaawa 7 nadde ngambye leero nva wano ssaawa 6 kuba wiiki nnamba mbadde mulwadde ne bw'olaba nkankana wano wendi ate nga olunaku lubadde luwanvu. So nsaba bayisaawa 7 batuweeyo $10 si gye mitwalo emeka 30 emeka 34 gye mitwalo ze $10 emitwalo 34 tukulozinga olunaku lwaleero because balance waffe sente ze z'abazimbi tuziruddeko ate endayiro obutatandika kuzimba nga leba w'abazimbi taweddeeyo. Ndayiro obutatandika kuzimba nga leba tannaggwayo. So tubadde tunoonya Shadi agenda ali ku balance. Okay, tubadde tunoonya ate zine ziyitamu. Zino ziri milioni 1 emeka 83. Milioni 1,83,15,000 Harriet anti n'atuwa 5. Kati tunoonyayo emitwalo tegiba 33. Gye mitwalo 33 bw'oteekako ezijjayo gye mitwalo 35. Tunoonye emitwalo 35 tuggalewo olwaleero era tusaba Mukama bayisaawa 7 tubeere nga tuziwezezza. Abazinyi mukyapushinga tugende mu maaso. Kuliko abantu 112. Ku 112 bwe tufunako bamuzira kisa abuuza what's going on bane tuli mu Charity ye tutuuzizza wano era obwedda abakomentinga mbula abawala gy'abatamiivu si bwe kiri. Naku ye tuzinisa ekiro kino ku ssaawa 6. Naku ye tuzinisa kubanze wendi wano ntuuya like as in I'm shivering. Omanyi okubanga ne jacket ojambadde ne tebikola. Naku yanse eno naye bwali gifuna bali muyita omutamiivu naye ennaku weba tennajjawo ennaku gweta najjira ng'ofisizaawo leero 5 b'omutwalo weefuule nti gugguddeko ng'otambula ogututeere ku nnamba ezo z'olaba eza mobile money ziri ku screen zireeta Nakawombe Shifa. Abazinyi ngenda kukuba obuyimba. Ngenda kukubayo obuyimba nga 5 tusabe Mukama mu buyimba obwo 5 we buggwerako nga sente tuzifunye bayisaawa 7 bannange omuntu ave wano sikyo nfa mukwano muzine tunyuke muzine kwata ekitabo. So beebo bamuzira kisa sofa abayimiridde naffe kati nsaba Mukama tu blessing abantu kwe bali bangi oli ne bwagamba tuwa 5 nga bwe baliko tuziweza mu ddakiika ne tugenda ne tuwummula okitegeera. So wedda nyino mmere eddagala naye nga sagaali mmale maanyi ne ngamba katupushinge tulabe ne ngamba
ku mukaaga ndayira nva wano we zikoonera naye maama zituuse era ssente zigaanye. Kati katukube music. Abazinyi, are you ready? Kale. Bannaye abaliko mukitegedde omulamwa mikwano tuli ku charity yaki omwami ono omulema gw'olaba mu wheelchair hunter. Omwami ono gw'olaba mu wheelchair gwe tusondera twagala muzimbira wano ka business ettaka twaligula dda poloti eri wali amabulooka twagayiwa seminti twamugula yenna amabaati twagagula naye kati n'omusenyu twagugula tunoonya ssente z'abazimbi mikwano. Sente z'abazimbi ze twali tunoonya era leero zeekazi tezigenda kuggwayo zigaanye naye at least tusaba mutuweyo emitwalo 35. Bwe mutuweyo emitwalo 35 kitegeeza next Sunday tugenda nnoonyayo kamu kitundu. Mufo ky'okunoonya akamu 85 tusabayo 35 next Sunday tunoonyeyo mmeka kamu kitundu. So kindly please support us. Bambi bamuzira kisaabaliko tusaba buyambi. Mutwalo 5 2 5 8 bwe zityo kamu gwe muganda. We are looking for 350,000 tukulozinga olunaku olwaleero. Hunter agambye bambi webala omutima omulungi Mukama akikubalire. Thank you Hunter. So katukube music bambi amazina ge mulaba twakooyedde era ne muzituwa by the way ne muzituwa nga nkyayogera tuzikiza buzikiza ne tuyimuka. Twagala nnyo obuliri tugende twebakeko naye tetunoonya buyambi you people, tunoonya ssente tuyina cause gye tuliko. So ninza obutadda kwogera nnyo because I'm going to take my medicine kuba nnyingidde olunaku olulala ate nadde nnyina zimira ku ssaawa nga 4. So kindly please we need your support. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Just a minute. Waliwo abadde abuuza nti sente zaaki. We are contributing money. Tugenda zimbira omwami ono gwe mulaba mu wheelchair business. Amataffaali ago agali awo emabega era abantu ba online be baagatugulira. Tuzze tugasonda nga tutula wano every Sunday. Omusenyu gwe mulaba awo tugulina. Era epoloti yennyini nnyini ettaka ewali matiriyo oyo twaligula era nga tuligulira wano ku online nga tusonda okuva ku 1,000 mpaka ku miliyoni. So seminti tumuyina n'amabaati tugayina. Tusonda ssente za labor z'abazimbi. Kitegeeza nti like tugezaako mukolera ekintu kyasobola okukolera wano ne mukyala we ng'amuyambako. So abadde agamba nti sente zaaki, then Twinkle n'agamba nti bayamba mwami ali mu wheelchair naye tebatunyonnyodde kisingaawo. Omwami ono yafuna accident n'akutuka spinal cord, sinotrack yamukoona, so tasobola kwesupportinga na famire ye. So atamanyi mboozi eyo yakatwegattako, sente ze tusonda
tuli mu charity. You were confused. Felipa yeyo reason mukwano ne Trinko. We are trying to help this man. Bwe mulaba wano omwami ono abeeko kye yeekolera. So we call upon you to stand with us. Trinko agambye thanks for explaining. You're welcome dear. Namwe mwebale kubanga kwe muli. So tuzze tusonda ne tusonda ettaka twaligula. Matafali tugayina bagambye omusenyu gwaggwayo. Seminti yenna yaggwayo. Kati since tusonzeeko yo material asooka era ng'asobola okuzimba paka ku wall plate, ne tuba nga tetunoonya labor ez'abazimbi basobole okutandika okuzimba right away. We are trying to support him. Yali muntu asobola okwekolera emirimu gye ng'atambula bulungi ng'alina ne famire ye agirabirira. So sino track neemukoona intentionally. Kiki kitegeeza nti bamukoona bamugenderedde? Kyekyo intentionally. Nja kuyiga. Ne bamukoona bambi. So yensonga lwaki tutudde wano ku 7 ogw'ekiro naffe twegomba okuba nga twebisse empewo nnyingi wala nnyo. Tuli mu kyalo Wakiso bayitayo Bakaddundu. Era abagoberera emboozi ye babadde bagimanyi. I've been in this place for 3 years. It's coming to 4 years. Nga ntuula wano bwent every Sunday. Okulaba nga ngezaako okubanga tubasupportinga. So yensonga lwaki mikwano tunoonya ssente. Then oyinza okwebuza baba banoonya ssente bazinira ki? Ekituzinisa nti naffe tuvaluing omuntu akutte 15,000, omutwalo, 5, 10 n'okweyongerayo n'azituwa. Ne tugamba nti tulage abantu batya bano essanyu. So ne tukiyisiza mu entertainment. Through entertainment, all we can offer ge mazina gaffe nga bw'obalaba abali mu bigere, abali mu kyakafuufu nga bw'otulaba mu mbeera yaffe. Era nga nyongera obbajjukiza tekuli atamidde si walagi. Naye munnange ennaku ya nsi eno, naye nga bw'ogamba nti bambi abantu bano abatuwa tubakoledde ki? Nti katubaziniremu ku mazina babeere ku live eno nga tusonda tulabe nti tukola ki nabo in return. So we always pray for you. Ekitabo ekinene kino kye mulaba be bantu abazze batusupportinga. Era navo tu wakati beti era naye tumugasse ku listi y'abantu abakoze eki abayimiridde naffe. Mulaba Christine, mulimu amannya agazze ga repeating nga go tegavaamu ebbanga lyonna ng'ono Harriet, nga Christine, bo Eva buli live bazze bayimirira naffe. Eno live gye mulaba ndowooza mulaba mulimu n'ow'Enkumi 2,000. Mumulabye tetuboola n'ow'Enkumi 2,000 twamuwandiika, wuuno n'ow'Ebi5 twabiwandiika. So kyekibalaga nti tuvaluinga buli single coin eva mu muntu. Mukiraba ekitabo. Bano be bantu abayimirira naffe okulaba nga tugula ettaka. So kati we tutuuse tunoonya za kuzimba. Mubalaba abantu bano bamuzira kisa abayimiridde naffe. So kyekyo kye twogerako mikwano. Kansuubire nti abaliko muntegedde bulungi. So buli Sunday tufuna kye tusonda. Lwakuba kye twasonda last Sunday kyaddiba. Junior kwali okwo. Lwakuba kye twasonda last Sunday Mukama teyatusobozesa tetwakimaliriza nti sometimes tubeera lucky ne tujja nti Sunday tusonda mabloka ne tugamalayo. Ne tujja nti Sunday tusonda musenyu laba oli asumagirira mu tulo. Ayimiridde naye bakamu alinze ndongeddeko. Ono kaleka atudde naye ayimiridde ampangudde. Yebaseewo otulo ndongeddeko atandikira awo. Naye nga bambi bonna bano abantu ba ku kyalo wano beewaayo okuyamba omwami ono. Zino ssente zoolaba muno olu10,000 zoolaba mu kasero. Kitegeeza n'ab'ekyalo nga tebayina as they are mu bunafu bwabwe. Amusolo bayita obunafu batingezaako okunnyonnyola. Mu bunafu bwabwe ssente zino zoolaba okuviira ddala mu binusu by'owulira bataddemu what they have. Kitegeeza bayimiridde ne munnaabo musapootinga. So bwetyo bwe tuzenga kati mbadde mbagamba nti tusonda labor since tulina amabloka, tulina cement, tulina omusenyu. Banenga nkyayogera bino. 5,000 giri gye batusuubiza gituuse. Naye tubadde twagiwandiise dda. Thank you dear. Sente zimaze ne zituuka 5,000 beti ze yatusuubiza yatwongedde. So so buli Sunday tujja tubaako kye tusonda. Last Sunday twasonda labor ow'abazimbi. Kati n'atawera tezaawera. So n'olunaku olwaleero twagenza otandika meeting ya leero
nga tunoonya miliyoni 2.5. Mukitegedde? Twatandise leero nga tunoonya miliyoni 2.5 until when we've reached a time ne tugivinga up ne tugamba miliyoni 2.5 zirinza obutawera, but at least katujjuza akakadde. So kati kye tuliko right now tuli kulwana kujjuza kakadde. Akakadde okujjula kabulako emitwalo 15 tusobole okugenda tuwummule, then era next Sunday naawe ndaba nga leero tusobodde kutuwa, era osobola osigala ng'otunoonyezaayo n'oteeka ku nnamba ezo z'olaba zikube screenshot. Sente zigenda kujja wano ku project, era bwe nzija mumanyi ntera okujja ne ŋŋamba meeting yaffe tugitandise n'emitwalo 5, waliwo eyazimpeereza off camera yazimpadde. So kitegeeza nti n'okuba screenshotting emboozi ekkutteko oba ogitegedde oba famire eno ogimanyi, kuba waliwo n'abalaba ne mugamba Shifo okyali ddundu myaka 3. Yeah, since 2024 I've been in this place trying to help these people, omwami ono ne mukyala we n'abaana. So sente zafika luli eza Labour, so tugenda zikontinuinga nazo next Sunday nga tunoonya akamu ekitundu Sunday jja, but eyo gwe mulaba ye mukyala w'omwami ono. But today we are trying okujjuza at least akakadde, tubeere nga tunoonyezaayo akakadde, era akakadde ako kabulako emitwalo 15. Bannange abambuuzizza mikwano ne muŋŋamba Shifa we need explanation, nsaba Mukama abakwateko nga sitole bwe mugiwulidde. Ayi Mukama Katonda ndaba, nannyini buyinza eyatonda eggulu n'ensi, alaba gye tutalaba, nkusaba otunule emitima gy'abantu bennyinnyonnyodde emboozi eno. Mukama, emboozi eno gye nnyonnyodde okumala emyaka 3 okuva enasinkana famire eno, nkusaba obakwate ku mutima, ateddeko 2, 10, 5, 20, 5. Kale kanzibagambire mu dollars, ataddeko $50, $100, $20, $10, kyonna kyaba asobodde. Nsaba Mukama baleme kubanga babadde bankeneka nga kituufu kibakutteko nga they are going to do something right now, nga ne waba takikoze right now agenda kitereka mu mutima agambe nti okay, Shifa ali mu charity, nange kambeeko kye nsupportinga. Mukama nkimanyi okisobola, wagamba nga tukusabe, era Mukama mukusaba tetutoma nti totuwadde. Mukama otuwadde, naye waliwo wane yatusomesa nti gy'osaba era gye tudda ne tusaba. Mukama nkwegayiridde, nkusaba obakwateko ku mitima, emboozi yaffe baleme girekaawo bagisuule mu kasero, ate tomanya bayinza n'okwongerayo enjiri. Waliwo abantu abatera okuwulira nga Mami Christine, olumu amanyi n'otuwa ssente n'asikamuko ne ziggwawo, naye n'akuba ne ku ssimu n'agamba awo omuntu nteeraako awo. Mukama abakwate ku mitima, nga luli Jackie mujjukira yatuwa ssente n'aga azijja ku reflecting enkeera, by the ssente zaamala ne zijja, kyovola twamuwandiika. So abalungi abatulaba, we call upon you all. Mukama abakwateko, Mukama abawe ekisa, Mukama abawe omutima omugabi omuyambi. Nkimanyi era mubuuliza ne mubeerawo, you're going to do something. Omulala takubuuza kwa badde mu comment nga beebuulira nti I'm confused, sibitegeera. Gwe obitegedde nti nedda, nti they are for that man in the wheelchair, but so nkimanyi bagenda kikola, bagenda tukolera wano ekyamagero, tukube enduulu tukyamuke tuzina, okitegeera. Gwe mulinde the next 5 minutes, muzirinde, mulinde eddakiika 5 ezikola ki eziddako, eziddako awo maaso mube nnyinnyonnyodde abantu abaliko bano abali mu 160 bameka abagenda mu 2, mugenda kuvaako bamuzira kisa. Abantu abalungi gye bali mu nsi, abantu Mukama bakwatako gye bali. Kaviiri tuveeyo mukwano, kubanga tunoonya emitwalo 15, kati ku 15 ate bwendagayo human hair biba tebikyakola. Anti mune yayo kyova olaba n'aggyeko wiigi, obwedda buli ajja nga balaba abamu nga bagamba nagwedda olw'ekitambaala, but it is okay. Naye nga mukwano mutukolereyo ekyamagero. Munnange banvuma, bannange baŋŋambye mbuno ndiki mbundi nagweddalu, Shifa gwagweddalu, naye nga bambi abalungi bambi mutuyambe. Wallahi nsaba Mukama yeegulumize wano mu budde buno. Naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibinde birungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olobulabo bwokumukomo botona
salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono bwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemmuleeta ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubanya so bwe bityo bwe bigenze tetugenda zifuna akakadde tetukawezezza mikwano yes insha allah Fatuma Farida ebale kubaako insha allah tekulye okay mikwano bwe bityo bwe bigenze thank you so much abayimiridde naffe okuva bwe twatandise n'abatwegasseko along the way bambi mukama abawa omukisa thank you so much mukkirize ate tubagambe good morning next time better still Sunday jja tugenda kunoonya next Sunday Junior gy'oli next Sunday tugenda kunoonyaayo 1,65,000 bambi abatulabira ku YouTube mikwano YouTube network yagaana kyemmanyi mulaba nga biri recorded but tuli ku mission yaffe nga bwe muzze mu batambula naffe tukyagendera ddala mu maaso okulaba nti tuggusa ekintu kino ekyokuzimbira God and Millicent business so sente tunoonya z'abazimbi oba ziyite labor last Sunday tetwasobola ziweza kuba kati aba YouTube mumanyi okujja nga byayiseeko ne mugamba ndowooza mwazifunye ze mwagala tetunnaba wadde n'akatono nga tu endinga vidiyo eno abagiraba abamanyi kozi gye tuliko sente tezinnaba zikyabulako era bw'oba otaddeko wadde tetuli ku live next Sunday tuba tutandika nazo era mbeera obubaka mbuyisaawo naye nga abatambudde naffe thank you so much abalwanye okulaba nti tutuukako awo era nakyo si kitono tumanaginza okuraisinga 85,000 so 15 ze zibuzeeko okuweza akakadde tubadde tumanyi nti katulwane by next Sunday tubeere nga tunoonya bunoonya kamu kitundu osanga nako bwe tuyambibwa ne tuziweza tutandikirawo ekyokuzimba so next Sunday better but thank you so much mwenna abali ku list kuno nga bwe mbasomye oba bwe nzize mbasoma abatusapootinze mu live ya leero mu meeting yaffe y'olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abatayinaawo tukube ennamba ezo screenshot zireeta Nakawombe Shifa tubeere nga tukikwasaganya ate era ziri ku WhatsApp so okujja ku WhatsApp n'ogamba nti project ya Garden Millicent n'otubuulira nti ntaddeyo bweziti n'otubuulira nti nze mbawaddeyo bweziti
era ziba zijja kutuuka. Shifa Mami Christine katulinde akameseji agambye tusooke tulindemu wano akameseji akajja kuba yakkiriza nti God is able. Katulinde akameseji okuva wa Mami Christine bannange kwe tulinze. Naye nga bwe tukyakalinze agambye Shifa God is able. Ajjiddewo ku WhatsApp wano. Naye nga bambi we are glad and humbled. Buli alina kyakoze abasharinze live abatapinze screen, we don't take you for granted. Tulaba effort gye muteekamu abajja oli n'amala owuliriza ne mutasookerawo tuvuma ne mutasookerawo tumala maanyi. Already tuli banaku ffe twakkiriza. So tusiima. Mami Christine atuwadde emitwalo 15. Mami Christine Nagawa atuwadde emitwalo 15 era ze n'agamba nedda Shifa God is able. Natuwa emitwalo 15. Kitegeeza so all together mu meeting ya leero atuwadde emitwalo 25. So n'agamba temukuloozinga bannaye agambye I'm going to sleep. Naffe tugenda kwebaka. Have a good night. Omuntu n'abanga abawa ate n'abeerako ng'era alinze mukole ki sente ziwere. Bannange tumwongere ku ngalo Mami Christine. Kati kitegeeza we've managed to raise 1 million today. Banne Mukama abawa omukisa miliyoni eweze. So next Sunday tunoonya kamu ekitundu era Mukama n'atuyamba. Muswano ziteekako banene mutalinda next Sunday. Nenzijja wano buzinga nkola announcement nti mumanye ekiriwo akamu ekitundu baakatuwaddeeyo bamuzira kisa era kwolwo lwennyini abazimbi tubayitirawo ne tubawa program. Batandikirewo okuzimba ddi enkeera. Baba batandikirawo. Era batannalya kasooli. Ne mmala nzira wano ku Sunday nga tuziwezezza. Nenga mwenna bambi. Kasooli yaggwe. So mwebale nnyo mikwano mwebalire ddala mwenna abali ku live mwekubireko mu ngalo abaliko abagiraba betwatandise nabo abaavuddeko edda abagenza okuwummula mwenna bambi buli ategeera omulamwa n'atatuvvoola ate nammwe abajja oluvannyuma temutuvvoola ffe tuli banaku tetuba wano kwezinya nti tubeeragirako nti oba tubalumya naku yetuzinisa olw'okuba nti tuyina kye tunoonya ate nga tukimanyi nti mmwe abatulaba bamuzira kiseera mmwe abagenda otusapootinga kubanga ate abalungi bangi okusinga abatuvvoola y'ensonga lwaki gomanyi okuba nti tutudde wano mu bbanga ttono just of recent twali tusonda ttaka tuliyina mulova amataka 2 so bwe wetutunula twetooloddwa material kati tusaba bambi mu raisinga akamu ekitundu tufune ssente z'abazimbi enkuba ereme twonoonera ate matiriyo naali wano amabulooka goonooneka gamenyeka omusenyu enkuba nnyingi ennaku zino egukulukusa ne gugenda so tumaliriza ate nga tubagamba ate omusenyu tegwamala so Mukama abatwagalire Mukama abawa omukisa Mukama abaddizeewo Mukama akubiseemu emirundi n'emirundi ku buli alina wajje buli atodde Mukama abablessingire ezzadde lyammwe famire zammwe na buli omu so kampe addako okwogera nze mbasiibudde bannange mweraba bannange abali online mikwano gyaffe bannange twala ku mukisa guno ate okwebaza nate abantu abayimiridde naffe olwaleero kubanga tusobodde okuraisinga miliyoni 1 bannange nange mbeebaza nnyo ddala bannaddundo nange muneebalizeeko abantu abo kubanga nange sina kyakubagamba bakoze bingi mu bulamu bwange kuva lwe batandika mission eno so ntwala omukisa okubeebaliza ddala njagala kwebaza abantu abazinya amazina kuva lwatandise nga ye sacrifice gye bawaddeyo okubanga abantu basanyusa abantu bano tinaba raisinga ssente ezo
So message eno njagadde Anonymous DXB kitegeeza Anonymous ndowooza at Dubai. Anonymous oli Dubai agambye weefudde wa Red Cross nnyabo naye ojja kwejjusa abalya mmere babuuze maama Fiina anti mukwano ne maama Fiina gwe weesigulirako akyayamba. Okumanya nti maama Fiina akyayamba recently yampa akakadde si kyo? Kati mukwano ate abalya mmere mbalabye buli we neekyusa mbalabye ate ffe tulinamu ku ddiini ngenda kukubuulirira siyomba totikiteekinga personal kuba sometimes wetwogezaako okuraisinga points abantu balowooza onyiiza oba oyomba but njagala nnyo ebirowoozo bwe biti kubanga leero obwedda tubisomako nti mukwano naawe toweemalirira tolinza kunnimba nti ggwe mu byokola n'obulamu bw'otambuza mbu gwe tolinayo bakuyambye. Ffe tulina abatuyambye ensi etuleze ensi etuwaniridde but since we are believers tukkiririza mu Katonda so we believe nti Katonda naffe abatuyambye ne batulera nga bamu tetubaliiko Luganda tetulinayo tubayita tukkiriza nti Katonda yabakozesezza. Kati Katonda mu bakozesa ne batuyamba naffe ne twagala Katonda abatukozese. Kati nze era abalya mmere nkyabalaba nnyo lwa nsonga neewaayo Katonda ankozese nga bw'ayagala. Kati webiba Mukama yandeeta mu kifo kino ankozese nga byebyo ebikolwa bye byali mu kunkozesa it is okay wamma abalya mmere munkozese munkoleko enkwe n'ettima it is okay. Ye Katonda yamanyi gyantwala because nze namwewa to use me. Okitegeera? Yes. So kati mukwano gwezizo wamma zongereyo tobawa era togaba kuba balya mmere bazibu but I believe nti ne Dubai gy'oli era okola n'abantu because bw'olinnyo ennyonyi n'ogenda e Dubai otandika onoonya mulimo otandika onoonya connection otandika onoonya w'otuula ffe tulina kulivinga n'abantu abalya mmere bazibu tugenda kubeera n'abantu era tukyali mu bantu however much babitukoze ate goyinza okuba tebannakukola na bye bankoze kubanza ate bwe mbirowooza oba n'entuulo byogera tebiggwaayo naye bwe it is okay wamma tobawa bwe baba baakulumya so sorry Mukama akugumye ffe batulumiza but tukyagenda mu maaso ne bwemba nti bano bwe tumala obbazimbira ne mbakuba omugongo ne banvuma it is okay nze nkyagala era nja kwongera okugamba Katonda nti nkozesa n'ewalala ntwala banvume baleme kusiima naawe onveewo n'abalala bakole ki bankozese kuba neewa Katonda ankozese nga bw'ayagala era bwe mba nkimusaba mugamba Mukama nkusaba onkozese nga bw'oyagala kakitegeeza ali mu kunkozesa by'ayagala. So bw'oba ondabyemu owa Red Cross mashallah ekyo bamaanyi wallahi mba w'amaanyi bane tukikubireko mu ngalo. Mukama yeegulumiza olwo batandika n'okukuwa amannya n'ebitiibwa ebikola ki ebinene. Ndi wa Red Cross mbadde mumpita malayika n'aka Red Cross mukongereko eya Geneva Switzerland Geneva Red Cross gyesangibwa ekyo kitebe gye kiri anti kati ndowooza yalina essuubi nti ye abantu batera okuyamba bayinza okumuddiza tekisoboka aba abawoze ebbanja kituufu kati kyekyo yali abawoze looni nga bakoleki teri gwe twali tuyambye kuba gwe nali nenyambyeko yali andisirizza batono so gwe wali oyambye be batudde naawe wano leero ate weebali oyina ne famire yo munnyonnyole nti oyina ne famire yo nze nina ne famire yange okitegeera tebaliimu okitegeera ye alina engeri gyakikolamu okitegeera so oyo omutima agukyuseemu Katonda amukwatemu. So nze neebazizza nnyo abantu abaze olwaleero nenyo mami mulwadde bwedda mumulaba that sacrifice simanyi nakumanya naye nga mami tweyanziza nnyo kubanga bw'oba mulwadde n'oba oli ku ccupa ovaawo n'ogamba ate nze nkola ntya tulina kyakugamba naye tukwagaliza bulamu bulungi. Nabaza brother Ibrahim webale nnyo okujja leero atukedde webale kujja
ate ye atulisa ekyemisana buli Sande. Bannange tukwebaza nnyo 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 ddala. Ndozoge Kazinda kankakuwa tugambe ebigambo ebitonotono tumalirize meeting. Abasigadde tubasabira Katonda abakulembere. Okay. Banaye mwasuze mutya. Kantandike kuddamu Richard. Richard ono ndaba Shifaali mu kumenyeka n'okumuddamu. Tusonda ssente za kuzimbira Garden Millicent nnyumba. Naye ekituzimbye ennyumba twagala we tumuteera bizinensi. Ekigendererwa twagala bakolera bizinensi. Kolera mukyala bizinensi asobole okulabirira omwami we. Ono yafuna ekizibu n'amenyeka omugongo. Kuba kumenyeka kutuka spine. So twebaza abatuwadde kye basobola leero ne tuweza akakadde. Banaye tweyanzeege okuba nga mutukwatiddeko. Sente tezisondeka ate teziwezeka. So banaye tubeebaza. Si byangu omuntu asobola omala emyezi 6 nga takutte kakadde. Kati bwe tuba tusobola otutuula wano mu kiro kimu ne mukatuwa ow'ettaano ow'omutwalo ow'emmeka. Njagala kwebaza nnyo omukyalo oyo Harriet Love. Bannange obwedda bambi obwedda akwatayo 2 n'agamba kansigazeemu zino agenda olaba tuzinye nnyo naga mbongere 2. N'awulira ekisa. Alabika yampulirizaako nga ngamba nti atuwadde gwe tusabira ddala kuba leero akikoledde ddala. Atwongera. So thank you so much. Buli lunaku wabaawo alidde empanga. Harriet Love okitukoledde nnyo leero. Mami Christine Nagawa, thank you so much. Tusiimye nnyo gwe gwatunyudde leero. Leero bukya nange mba n'essuubi leero mbadde nzikiriza nti akakadde ko katulemeredde. Naye twebaza nnyo Mami Christine Nagawa. Ozze ku lasiti n'otusitula gye tubadde tulemedde. Allah. Owonye. So banaye tweyanzeege. Tubeebaza abatatukoowa. Tubeebaza. Atulaba ayinza olaba ng'amaanyi agakendedde naye gakyali mangi. Gye tuvudde wala. Okitegeera. So tubeebaza okuba nga temunnatukoowa. Byangu nnyo okureizingira omusente olunaku lumu awo nga tukyamuse. So ng'etukutteko ne tuba emotional. Naye okusigala ng'omuntu ategeera ensonga ne tuginnyonnyola n'agiremerako ne tutambula naye. Emyaka kati Shifa mpulira abala 3 nga tuli ddundu. Ekyo ekintu kinene. So tubeebaza nnyo. Tumalirize eyo 1.5 za muzimbi. Tunoonya sente za muzimbi era we tuzifunira we batandikira osima omusingi. Ekitegeeza singa gwatandika ddako amatiriyo waali naye tetulina za kusasula n'abo abasima omusingi. Tunoonya z'abatandika kusima musingi then bazimbe. So tweyanza nnyo tweyanzeege. Njagala kwebaza Shifa commitment. Obwedda mulaba nga akankana nga ggwawo naye nga yakedde najja. Nange Gadi yeewunyiza nnyo leero lwaki nakedde. Ekyankezezza ssebo mbadde sirabanga ku ttaka. Nga buli kadde ntuuka kiro. Nagaye kantuuke nange ndabe ku binene Katonda by'akola. Okitegeera. Nze sijja kwerabira lwe twajja wano nga tupulaninga otandika ebintu bino. Nzijukira twatuula mu nju awo. Bye ndaba
sibikkiriza nti nkola ki timbiraba. Ne bwe tujja ne tusonda emitwalo 2 we tutuuse nsigala ndi musanyufu eri abantu nti batubeereddewo, okitegeera. Kifa nkwebaza nnyo kuva gye tutandikidde paka we tuli. Mbulabako bukomenti awo obusoomooza naye tobufaako. Kubaako abantu 2 ne ndabako omu ajereegerera. Kati personally nze abo mba sibawa makulu. Naye lwakuba omuntu yatondebwa ng'ate ekyo ekiri negative ate kimukanga nnyo ne kimwerabiza ebirala byonna ebiri ki positive. Naye tobafaako kyentegedde ebbanga lye mmaze wano ku zi live. Kuba mbadde nze sibeerangako ku live za TikTok naye ebbanga lye mmaze wano nkitegedde nnyo nti buli second kuba akajjako ng'ate mupya. Okitegedde kubanga babuuza ebyaddala nga tamanyi n'abuuza ki ekigenda mu maaso wano. So olumu tofa nnyo ku bantu bye boogera kuba tetwagala tukulabe ku Sunday nga tokomyewo nti banvuma. Abeera omu 2 ate ffe abasigadde tukwetaaga nnyo tukwagala nnyo. By'okoze bingi nnyo okusinga omuntu ekigambo ekimu 2 by'akola ki byavaayo n'ayogera. So tukwebaza okubanga si byangu nnyo nange nsobola obbikugamba wano eno naye nga bwe bakigamba nze ate nga nange neetaaga nzikakkanya. Okitegeera, omanyi kyangu nnyo okugamba omuntu ebintu nga ggwe tebinnakutuukako n'okinafuya nti ako katono. So obuvumu obwo bw'olina bwe tusaba osigale nabo tusobole otutuuka ku bisinga wano. Nkimanyi togenda kukoma wano. Bwensirika bwe nti nendowooza olugendo. Ndowooza amacupa ge nnajjanga wano ngamba so birumanga omuntu ate nze nno nja kukaaba lwe nnaalaba ennyumba ng'eyimiridde lwe ngenda okujjukira buli kivumo nkaabe. So nkaabe oluvannyuma mpulire obulumi obwo kati obulumi bujja wali wano mba na kino nti nnyina okukola. Kyobola temuddamu bablockinga njagalira babe kulayinga nange jase toba blockinga. Njagala balabe nga tuyingira ennyumba balabe nti bane omuguwa eddaluula. Naye ng'abambi abatuwa ssente tubeebaza nnyo ate temulowooza nti mwebale tuteekamu naye naffe tuteekamu kinene. Tuteekamu Shifa ateekamu nnyo bw'obala amafuta. Goyinza owulira wano atuwadde omutwalo atuwadde 5 Shifa n'otamuwulira mu kitabo naye nga ayinza omaliriza nga kuze tusonze nga ye ataddemu 5 buli Sunday. Okitegedde nga ye ataddemu 500. Okitegedde. Tusaba wano charity oli ayinza n'okugamba nti naye kati mwe mulina bulungi lwaki temubyekolera. Tuteekamu. Shifa ateekamu ezitakka wansi wa 5. Nange nteekamu okujja eno. Era singa tuba tetwagala kulaga kifaananyi kino singa nsigala ewaka ne nsindika busindisi. Ssente ze nteekamu okujja eno singa nzisindika zigattako nnyo. Naye ate tekimakinga nnyo sense kubeera nga oba okitegeera y'ensonga tusituka tugaaka tujja eno. So tubeebaza abatuwa naye temugamba nti ate ffe tubakongoola. Naffe tuteekamu. Okitegedde. Sibyogera bino ku bragging but nkimanyi nti wabayo omuntu ng'aggwamu amaanyi nga yaabo bba abatusaba bo tebamanyi nti tuteeka. Naffe tuteekamu buli lwa Sunday tubasaba naffe ate tuba tutaddemu. So nga bwe tutakoowa kuteekamu tusaba nammwe temukoowa. Buli ali kukooza eno nammwe muleme kukoowa eno ensonga tugigguse. Nze mbalaba ne baba ba ttiimu ya kale mikwano gyange bemanyi nga bakooye naye nze mbazuubiza sijja kukoowa paka nga tukikoze eki nga tukiggusizza. So tukiriko nnyo nakyogera Sunday wedde ngenda kiddamu paka lwe tunaava wano nti wano we tutuuse tetukyasobola kulemererwa.
ne bwe waba wajja n'ateekaawo eddogo. Okitegedde, amazina ge tuzina wano gajja ddijjayo. Ne bwe tunaasigala nga tuli amazina ge tuzina wano, eddogo lijja vaayo. Kati gwe weewuunya oba Mami Christine amazina gaffe gamujje mu tulo oba abadde ku mirimu n'ajjira awo era n'amaliriza. So tetugenda lemererwa, kino tukiddamu. Ate tugenda kuba nga ttiimu bwe tubadde, tewaliiwo bapya balala, naye tujja kuggusa ensonga eno. So tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Shifa nkwebaze akasembayo ne ttiimu yo, Junior Mulaba, Jase. Ate Jase ye tumwagala nnyo, oba olw'erinnya lye wamutuuma Plan D Mukozi. Surprise y'eddudu tetwatandika na Jase, naye Jase yasinze okuba serebu mu bakozi ba Shifa. Anti kye ŋŋamba nti Jase ye wajjidde azze ng'ekintu ebikolwa tulaga bikolwa. So ttiimu yonna eri emabega. So twebaza ttiimu yonna eri emabega w'ensonga eno. Okutuusaako ekifaananyi ekyo wali abeera emabega wa kamera. Banaye tubeebaza. Nyina bendeseeyo ne Garden Millicent tubeebaza okubeera abantu abalungi. Bwe tuba nga tujja ne tusangawo abantu abayambako ku mirimu biki, tetuwulirawo ntalo. Twebaza nnyo mami atufumbira emmere buli lwa Sande ne Millicent. So banaye mwebale nnyo, buli muntu alina kyakola wano. Situmanyi bwe tuyinza basasula, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndabyeko awo omusiraamu anyiize ng'abantu bazina amazina n'agamba mbu byalese abasajja mu nju biri wano. Ssebo sente tusonda za kuzimba nnyumba, tolowooza nti waliyo aw'okusula. Teri wa kusula, sente tunoonya za nju tuwe ku ssente tusobole okufuna we twebaka. Okitegeera, ne bw'olangira n'abasajja tebalina n'abasajja, tusooke tumalirize eby'ennyumba then tubanoonyeze n'abasajja. Kitegeera. So naye nga ekitali kya buntu butegeevu, saagala tusaagiremu, kya busiru nnyo yadde mbasaba ate tekiŋŋaana basomesa. Kya busiru nnyo okusanga abantu abasukka mu omu ng'ate bakulu, gwe n'otandika kwogera bya kisiru by'oyagala. Kya magezi nnyo osooke omalewo eddakiika 5. Osooke omalewo eddakiika 5. Yes. Kyokka ye Shifa omuto aba ali mu maaso gammwe ng'ali n'abantu abakulu bazina, bayimba na nnyimba nnungi si za buwemu. Okitegedde, gwe n'ovaayo n'otandika ng'otuuka oyogera by'oyagala. Mumanyiire nti live tewaba kukaka, sooka obereko eddakiika 4-5 nga tonnaba nakubuuza ki ekigenda mu maaso. Sooka obereko osirika ogambe abantu bano bali ku ki. Then ojja genda olaba mu komenti ng'abantu boogera ku bigenda mu maaso obitegeere. Naye gwe bw'ova eri n'oleeta eddiini ye nnyingi, ate oba omaliriza olaze nti tolina ddiini, kuba teri ddiini eragira kuvuma bantu bakusinga. Gwe olowooza omuntu wabeera wano ssaawa 8 nga tamanyi kyayagala. Kino ekyalo kiriko abantu nga 5 ekitone nnyo. Naye abantu ababeera wano bwe bw'obumu obusiraamu bwe bulagira obwa Sseruganda okwagala neibawo, kati gwe bw'obalaba n'otandika obbajajinga. Lwakuba ekituyamba nti ate bo tebasoma comments.
kati ffe tuli used ababisoma naye singa abantu abo babisoma singa tujja wano ne tubeerawo ffekka. Okitegeera? So bananga ako naddala abalenzi bensinga olaba nga basiru bwe batyo. Live muzireke mugende mulabe comedy ku YouTube abeerayo. Naye bw'ojja respect people. Abantu abali wano ababeerawo nga bazina bawe ekitiibwa. Bw'oba tolina ssente tituzikukaka. Then sirika otambule ogende. So neyanzeege mubeere bulungi. Mwera. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.